Minisita w'ebyenjigiriza mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Kotilida Nakate Kikomeko nga ye mumyuka wa ssentebe w'olukiiko oluteekateeka emikolo gy'amazaalibwa ga Kabaka ag'emyaka 7 yakulembeddemu enteekateeka ey'okulambula ekizimbe ekyabbuddwamu Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Ng'ogumu ku mikolo emikulu gugenda kubeera ku ssomero lino erya St. Peter's SS Bombo Kalule, era nga bwe mulaba ekizimbe kino ekituli mu mabega nga Ssaabasajja yasiima kimubbulwemu kituumibwe Ronald Muwenda Mutebi II. Enteekateeka z'okuzimba ekizimbe kino ekigenda okusomerwamu abayizi ba haya zaatongozebwa Oweekitiibwa Kotilida Nakate Kikomeko nga 2 Ogwokuna omwaka 2024 era nga wetwogerera kinaatera okuggyibwako engalo olwo kiggulwewo nga 4 Ogwokuna omwaka guno 2025. Oweekitiibwa Kotilida Nakate asinzidde wano n'ategeeza nti emyaka 7 egy'amaasomo gy'atadde nnyo essira ku byenjigiriza era y'ensonga lwaki n'ekizimbe kino yasiimye kibbulwemu amannya ge nga kino kye kigenda okuyamba ennyo okwongera okutumbula ebyenjigiriza. Tuyozaayosa nnyo baffe okuweza emyaka 7 ate ng'afunye ebintu ng'ebimu nga bino nga bimubbuddwamu nga biri mu byenjigiriza, yettanidde nnyo ebyenjigiriza Ssaabasajja nga bwe mumanyi. Azimbye amasomero naye ate n'abalala abantu be abaweereza abo nabo ne bazimba amasomero. Kitegeeza abavubuka bagenda kutegekebwa bulungi basobole okuzza Buganda ku ntikko. Omwami wa Kabaka amulamulirako essaza Bulemeezi Kangaawo Omulangira Ronald Mulondo agambye nti essanyu lye balina likirako eri omwoki wa Gonja okulaba nga beenyigidde butereevu mu nteekateeka ey'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Tulina essanyu lya nsusso mu nteekateeka y'amazaalibwa ga Kabaka ag'emyaka 7 okubanga tuli ddala wakati mu nteekateeka z'okujaguza amazaalibwa ago. Ssaabasajja Kabaka bwe yasiima n'atuwa amannya ge ag'obuntu tugatuuma ekizimbe kyaffe eky'abaana ab'eddala lya A aba A level, ekizimbe ekyatuumibwa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II A level complex. Kangaawo Omulangira Ronald Mulondo era nga ye muzira mu baziro w'entanda ya Buganda 29 ate omutandisi w'essomero li St. Peter's SS Bombo Kalule agambye nti enteekateeka zonna ziri mu giya nnene ddala. N'ekifo kyonna ogenda maaso nga kiteekebwateekebwa okulabika nga tufuna omukolo ogukyasinza okubeera omulungi ogutandiikiriza okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Ekizimbe kino kijja kuggulwawo ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwakafuumuula mpawu era nga izo enteekateeka ezijja okukulemberamu amazaalibwa okujaguza amazaalibwa konna aganaakuzibwa ng'ennaku z'omwezi 13. Agambye nti mu kiseera kino buli muntu ku ssomero ali mu kwetegekera nteekateeka eno era asabye bannabulemeezi okwenyigira mu nteekateeka z'amazaalibwa ga Kabaka ag'omwaka guno naddala nga bagula emijoozi basobole okwetaba mu misinde gy'amazaalibwa ekigenda okubeerawo nga 6 Ogwokuna omwaka guno 2025. Koowola abalemeezi mwenna okuvaayo okujja okwetaba mu misinde ng'ennaku z'omwezi 6 mu bifo eby'enjawulo byonna ebiteekeddwa mu ssajja yaffe ino Bulemeezi. Samuel Kawooya, BBS Telefayina ageesigika.